tweyanziza nnyo tuwomukisa zatambudde nzeka nabe natambule nababa basigaddeyo wali okuva mu House of Prayer Ministries International ate ne mu Salt Media natambudde ne makula wange ntabulane brother wange brother Said naye olunaku olwaleero ebigambo mbana bingi olunaku bwe luti binkenderako ate bwe tubeera ne netwogerera essaawa nyingi. Waliwo abambuuzizza nti Paul Ssaaka namumanya ddi era ntuuse ntya okuba nti mpita best friend we. Paul Ssaaka abantu bangi bamumanyi naye nze omu ku baaweebwa omukisa kusisinkana naye emyaka mingi emabega era bwe twasisinkana ne mwebaza okuteeka ettaffaali mu ggwanga Uganda okukwata ekkalaamu n'awandiika kyemmanyi ennyimba Paul Ssaaka ze yayimba zaazuukusa abantu bangi ze yawandiika naddala oluyimba olwo nti munsi eno okozeemu ki oluyimba lwa Ssaabasajja Kabaka ne maama n'abagereka sirowooza nti waliwo aliwandiika oluyimba ne luvuganya n'oluyimba olwo abawandiisi bangi naye nawaliwo obuwulizi nga si wa mu Buganda awulira ng'ayagala Kabaka weebale okukolera obwakabaka okukolera eggwanga ye patriotism naye n'ekisinga okumufuula besitiwa Paul Ssaaka takwatibwa Yesu ensonyi kituufu takwatibwa Yesu nsonyi akubuulirawo nti ndi mulokole ate musajja wa ddembe tajja kukaka nti naawe lokoka naye naawe ogenda weebuuza nti omuntu alina amagezi agenkanidde awo bw'abanga yalokoka nze nninda ki. So tuli ba mukwano olw'okubanga akola ebyamagezi, tuli ba mukwano kubanga yatwala Yesu okubeera omulokozi we ate nga nze ndi musumba. N'ekirala tuli ba mukwano kubanga njagala abantu abangattako. Esalirawo nti njagala abantu abangattako era nsaba nga tuli wano omuntu asaleko abeerenga n'abantu bamugattako. Kirungi okukwata lisitiyo eya mikwano gyo n'obuuza onangattako ki onangattako ki. Ntero kikujja mu kkanisa tulina abantu 5 mu ssimu naye bakusibira emitwalo 10 nga tebyagikuwa osingako ebyo ne baddamu okuwuliza nga watuuka dda mu kyalo. Omubulizi w'ennyiri omu yagamba nti abantu 6 bakisula kofini yakikolako zitande tebatera kusukka 6 basatu eno ne batwala ne bateeka mu kinnya. N'agamba ye tayagala kufuna bantu 6 bakumutwala mu kinnya, ayagala bamuyamba okuva mu mbeera embi bamutwale waddako. Era naawe okusoomooza nti mu bulamu bwo olinayo abantu 6 abakuyamba okuva mu kizibu, oba olina bakuyamba kgenda mu ntaana. Nange empisa obubaka bw'omubuulizi w'enjiri oyo gy'oli nga nkusoomooza onoonya abantu 6 abasobola okukukwatirako n'ova mu kizibu. Naye ku luuyi olulala nga direkita bw'ayogedde tiwawandiikanga bwe tonoonya ssente, naye Mukama akuwangaazizza n'akutuusa ku mulembe ng'ekiramu kyo kisobola okuteeka akamere ku mmeeza. Naddala ze wandiikira mukyalawo Elena Nanjegu ekiri mu ddiiro kati nkulabulanga mukwano gwange corporate law. Abantu bano bewawandiikira oba tiwabaguza kiramba nti wakibaweeramera ennyimba za buwandiisi oba muddeyo mukulendagaano oba kati zoddamu okuwandiika noonyaamu akasente. Njagala okwogera n'abaana ba Paul Ssaaka
Titaata wamwe ayinza okuba nga si alina akeedi mu kibuga naye erinnya lyalina lisinga akeedi. Era njagala kwogera n'abaana ba Paul Ssaaka engeri gye mbalabe wano nga bayimba. Talanta mugirina ate n'okuwandiika mulina. Mu kitabo kya Lubereberye essula ya 47 mulimu omusajja kabaka bamuyita Falaawo, ne bamaamu n'omusajja bamuyita Yusufu, yali katikkiro wa kabaka. Naye enjala bwe yagwa ewaabwe bingi awo bye sijja kwogera, wabula n'aleeta kitaawe ne baganda be bonna n'abanjula mu maaso ga Falaawo. Falaawo n'amugamba nti ndeetera ku baganda bo. Lubereberye essula 47 olunyiriri olwokusatu, Genesis chapter 47 verse 3. Bwe bayimirira mu maaso ge n'ababuuza ekibuuzo kye njagala twebuuze naye nga teepo akituuseeko. N'ababuuza nti emirimu gyammwe ki? Nabo ne bamweyanjulira ne bamugamba nti kabaka, emirimu gyaffe tuli balunzi, ffe ne bajjajja baffe. Mu Uganda twenyumiririza nnyo mu kuba n'emirimu n'ettaayi ne tuzisiba naye nga si gyaffe. Mu Uganda twenyumiririza nnyo mu kusoma, diguli ne tuzikoonola paka kuba profesa lwofa ekyamanyi kye tusobola kukola ku kyampapula zo. Naye Ssaaka abaana bo bwe bababuuza nti kati omulimu gwammwe ki? Kuwandiika nnyimba na kuyimba. Webale kuwa abaana mulimu gwa famire. Abaana temusuula kigambo ekyo, si famire nnyingi nnyo ezisobola okwanukula nti omulimu gwaffe gwe guno. So nga abazungu bano nga tebana batusomesa nnyo, buli famire yayinanga omulimu. Era mu bwakabaka bwa Buganda buli kika kirina omulimu gwakyo. Omulimu ogwo gwakoleranga obwakabaka naye ate gwe gwateekanga emmere ku mmeeza. Naye kati obuuza abantu nti omulimu gwammwe ki? Nanga tukyagunoonya. Bamaze okusoma bakyakola ki? Bakyagunoonya. Abaali abakomazi tebamanyi nti bakomazi, abaali abalere tebakyamanyi nti balere. Mpaayo emirimu emirala egyali mu lubiri. Abaweesa tebakyaweesa. Abaali abaweesi nga famire ng'ekika tebakyaweesa. Abalala bakira batakyabiriko bangi. Buganda yali organized nga buli kika kirina assignment, naye nga assignment eyo eteeka emmere ku mmeeza. Nga nfundikira ebigambo byange nsaba okubuuza nti omulimu gwoki? Gwe guli gwe bakuteerako omusaala ku mwezi, oba bw'ovaawo mukyalawo n'abaana walina we batandikira. Ate kati muzzeemu ne ku print oligestalinga. Kigambibwa ne bw'onoonya ku simu yo nti omugenzi Michael Jackson olwa copyright amabanja gonna ge yaleka gasasuddwa, famire y'essente zirya buzivunja buvunja kubanga yabalekera omulimu ng'ate guli registered. Tusoomozeewo okuba n'omulimu nga Paul Ssaaka. Nsaba Katonda akuwangaaze. Emyaka 33 kyali kirowoozo kirungi, era nga mukwano guwanya ne tunyumya n'osaba okubeerawo ng'omu ku bagenyi ab'enkizo ne nkugamba tujaguze. Naye natyo okugamba nti twandikoze 25 oba twandikoze 5 oba 75, naye kati kankusabe tuteeketeeka 5, tuteeketeeka 75 n'ekikumi Mukama bwana batusaasira. Ssaabasajja Kabaka awangaale, Mukama bampere omukisa. Nsiimye nnyo ate nsiimidde ddala. Buli kye nayagala okulabako amasole nga kirabye. Mu Bayibuli mulimu omusajja eyagamba, yali Simyoni, naga nti kaakano siibula omuddu we agende mirembe, naye nze saagala nsiibulwe kubanga mpulira nkyali mbooko, ndi Kawaji, ndi Kaguje, ndi Kaliba, nkyali Kalibobbo, n'olwekyo mpulira nkyaliwo. Neyanzizza nayanzeege. Abantu abangi bwe mutyo okukuŋŋaana
nga si kunkungubagira ng'ate nze sibiri namu kinsanyusizza nnyo. Omukwano gwe mumpadde mwebale nnyo. Buddo SS neyanzizza nnyo neyanzeege. Mr. Lawrence Muwonge onkuumye emyaka 24. Nze nga nakatandika okukola emirimu nabulanga bubuzi kiro bwe nanyiiganga nga bukya ku makya nga napakidde essaati n'empale mu kaveera ne ŋŋenda. Buddo SS ly'essomero erinkuumye nga sitadde essaati n'empale mu kaveera kugenda. Wateekwa okubawo ekyama ekira administrative sinyiigangako na Mr. Muwonge naye ngenda ne ŋŋamba oba ndi mulungi nnyo naye ekyo kitegeeza naye muntu mugumiikiriza nnyo okuba nti sirabanga ku busungu bwe. Myaka 24 oba kikola atya nebaza Katonda obadde era oli mukozesa mulungi. Kankikwogereko abantu omanye okukola emirimu n'abantu n'obawangaaza emyaka mingi. Mukama akwenye omukisa. Musumba nga temunaddayo kampita abantu bwe tukoze ekintu kino. Maama wange naye nga muyita muwala wange kuba mu myaka okumuzaala simulabamu. Sukulu galo Diana ne Josias Teketwe abalala nabo tukoze nabo naye kampite bano bakiikirire abalala. Mbasaba mujje wano abantu babalabeko n'omusumba abalabeko nga tannaddayo. Kananga obugalo bukolo tekutegekeka namusanze eri madala ng'atambuza bigere ne mugamba obadde otya tibitamuse. Ekintu kino twakita okutandika ng'ekirowoozo nakirina naye nga kiri munda nga bwe nina omukwano ogw'omunda. Twagambye guveeyo. Kaakati maama wange ono muyita maama wange kuba yeddiranga ye nga maama wange n'akyantukira nanga nti olimu omuwendo. Ennyimba zo zampesa omulimu ku TV ya Bukedde. N'olwekyo nze njagala nkuteeketeeke osiimibwe ng'omuyiya w'ennyimba nga tewali muyiya w'ennyimba yali asiimiddwa. Nenkirowoozaako naye nga batugenda kukikola kubanga abantu bakwagala nnyo naye bwe banjagala ani yamugambe nti banjagala. Ekintu ne tukitandika mu 2020 ne kifa. Mpita mu byangu ng'owekkanzu asala oluguudo. Mu 2023 ne tukiddukiza buto. Ono nga yakola paperwork. Ono Josias Teketwe yabadde producer w'ebintu byonna. Buli ati gwamulabye omusale omulika amasasi agavuga abadde atiwe era mwandiisi wa nnyimba yawandisa oluyimba nga lunzima nange nenewunya kuba muyizi wange gye namutendekera gye wali. Kati ono abadde avuga emmotoka yonna gye tugenze era waliwo Mr. Sembajjo akulira BBS yamugamba nti nedda yana omusajja tomusulemu mpompogoma nga mugenda emisinde mingi naye mpompogoma tetwazigwamu. Tutambudde amasomero gonna bannange ne mujja. Sisobola kwebaza kimala amasomero gonna bannange mwebale. Badde njawulo olwaleero nga Saalongo Godfrey Mbalire ng'otuse ku ssaawa esembayo neyanziza. Sijja kumenya amasomero gonna kuba muli bangi abamujja balekayo naye mwebale nnyo okuyimirira nange. Mwebale kunjagala. Mbadde nakabayimbisaako mwezi gumu emabega ne mujja nga Sister Robina nkwebaza nnyo. Webale nnyo webalire ddala. Pastor nsaba ne bwogenda n'otuula onjagadde nnyo. Pastor ono yanjagala ku mbaga nankolera ebikulu nampa ente era tuli ku matatunywa. Teyakoma okwo atukoledde ebintu bingi omukolo guno n'akuwagira okuva ku ntandikwa mu kulanga kwonna okupangisa ekifo kino bintu bingi byakoze. Sisobola okwerabira okusiimanga nakusabira lunaku. Twongere obugalo bwa pasita bannange. Aloysius Bujingo nsaba Katonda amampeera nnyo omukisa pasita. Pasita nze nemugenda nemutula nemubayimiriza. Anaakomawo nga musala keeki kuba mbadde mwagalawo. Kaakati nno keeke katugituuke tugisale namwe mwewuunye. Banyabo ne bassebo badde nsaba n'omukulu okuva e Buddo akweyungeko akiikirira amasomero amalala. Olunaku olwaleero nga tuselebrating emyaka 3
mwesatu egy'omusiime po ngenda sooka njogera 3 mu 3 ngende ku 2 ngende ku 15 ngende ku 10 ngende ku 5 ngende ku 2 ngende ku 1 tuddeyo kwa 3 mu 3. Congratulations omusiime. Thank you so much DJ twakoze naawe era ddala abadde Katonda mu nsonga eno banyabo ne bassebo mbakkiriza obuddayo mutuule omusiime ne ttiimu ye bajje babasavinga ekyokulya